Geno Yowe Kaguta Museveni ku luno nno aziguddemu. Ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajja amazeeko era nga maliridde okulaba nga amusuuza akagaati anti ebiriwo biraga nti Mwami Museveni ennaku sigadde mbale okuva mu ntebe. Kyagulanyi plan zonna ziwedde okulaba nga Mwami Museveni avamu entebe bannayuganda baddemu ate bafune obuyinza babukwate mu mikono gyabwe ate basobole okukolera ku nsonga zaabwe. Kiraga nti emisango Kyagulanyi yateeka mu kkooti y'ensi yonna ICC banka y'ensi yonna okugaana okuddamu okuwola Mwami Museveni ensimbi. Waliwo n'ebitongole birala bingi bivudde ne bigamba nti tebigenda kuddamu kukola Mwami Museveni nsimbi olw'okuba nti atoboledde eddembe ly'obuntu ate nti bannayuganda tebakyamukiririzaamu takyalina beesi y'abantu kati baagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. So n'olwekyo ebitongole ebyo bisazeewo at least okukolagana ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bannayuganda gwe bakkiririzaamu era gwe bakkiriza nti gwe balonda ala okusinga okolagana ne General Kaguta Museveni. Kiba kitegeeza nti gavumenti egenda awo tuba tulina okubawo akayimba nti kyandanda omugenyi agenda. Return of Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale so ofuna obubaka buno okakase nti nno General Museveni ebibye biri mu lusuubo era essaawa yonna munnayuganda ogenda kuba ofuna ku ssanyu ery'enjawulo anti agava mu Amerika birungi si birungi Mwami Museveni weeraba. Abantu abakyalowooza nti ate tuyinza okugenda ewantu ne tutadda kwaboobwe. Ensonga lwaki tulwana okutereeza wano kwe kuba nti naffe tufaanana ng'eri abantu gye balowooza nti tulina okulemerayo. Bannayuganda abawangalira mu nsi ezo ze tutera okukyalamu tebaagala nnyo kusigalayo. Naye embeera ya wano yebaleetera okuba nti ate bwe bagenda tebadda. Tebaagala kubeerayo naye babeerayo olw'obuwaze. Kyova olaba nti buli abeera agenze munnayuganda yenna kyangu okulowooza nti ajja kulemerayo naye ffe ate abamu yes siwe wantu woyinza okugaana okubeera. Kubanga ebyokukola gye biri okusinziira ku bukugu bwe bwetaddemu infrastructure gavumenti zirowooza ku bantu baazo tezifaanana nga zino nga ono wa wano nabwe kityo ffe tuli ku frontline. Frontline kitegeeza nti ffe beebo Mukama be yasobozesa okuba nga awa obuvumu okuyimirira wano ku ggwanga ttaka Uganda okulwanyisa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. So bw'aba abadde naye afumiitiriza nti sigenda kubeerawo wendi ate ndowooza nzijidde na mu kiseera kituufu nga mukama waffe President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwoteekamu giya eya move forward ku nsonga z'okumamulako nakyemalira. Tugenda kakola bwe tutyo olwaleero. Nyina Alex Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP. Naye ate nyina ne Alex munnamateeka ng'omuntu wa bulijjo. Kati tulina tugenda okubuuza ekibuuzo nga tukibuuza omwogezi ate nga tubuuza Alex owa bulijjo atali mwogezi. Abantu ne baba n'abafunye ne kinabanga kye kimu so kiddamu mu ngeri bbiri mu ngeri y'emu. Tutandikire wano. Alex omwogezi w'ekibiina kya NUP bw'aba ayogedde ng'omwogezi w'ekibiina kya NUP tumulaba nga byayogera si bibye ng'omuntu nga standi ya kibiina kwe kuddamu kw'ekibiina kwe kwogera kw'ekibiina. Wali weeru wa ggwanga n'wabaawo interaction yagenda maaso wakati wa Muhammad Nsereko ne Muhammad Segirinya. Interaction eyo bwe yajja wavaayo n'ogikomentingako. Mukukomentinga nze kansubire teyali Alex Mufumbiro mukwano gwange lawyer. Yali Alex Mufumbiro omwogezi w'ekibiina kya NUP ng'ayogera. Kitegeeza by'ayogera byali bya mwogezi wa kibiina nga biraga standi y'ekibiina ku nsonga. Kuba kino kyali attacked mu conversation ziri ne narratives ezaddako after. Omu ku abo abali mu conversation eri ba Muhammad babiri ne Kati Segirinya bw'akomawo ng'akomyewo wano ate yakola statement tiyagikola ku mwogezi wa kibiina kya NUP omuyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP yajogera ku Alex ng'omuntu bweyagamba nti addamu natakulaba tageza nakulabako ng'ogenze okumuzika. Delegation ya NUP esogenda ne muzika naye gwe ng'omuntu as an individual togeza n'ogenda okumuziika. Twagala ku understanding. Communication eri wajogeranga Alex omwogezi w'ekibiina era bwe kunaaba ng'omukulu bwe yayogedde tisinga omusooka okugenda tomuzikako embeera eyo
eringa eyongera okulaga olukonko wakati wababaka bennyini aba NUP abakozi b'ekibiina nga gwe omwogezi waakyo ate era n'okuzimba omukwano gwali baddewo wakati w'abantu abali mu kibiina kyekimu. Kakati oyagadde nkiddemu ngaani musaidi bbiri ojasooka otuwe y'omwogezi. Kakati first of all omulimu gwange ogw'obwogezi is to first of all inform, yes, okutegeeza abantu, okay, okutegeeza abantu ebifa mu kibiina, the position of the party, yes, to propel okutwala mu maaso the position of the party, to defend and protect the person of the president and the entire party. Structure paka wansi. Defend and protect. Okay? Kakati emirimu ejo score gye bampa okudefending ekibiina wasambako ku mpira. Namba 5 bw'aba akiriyalinga omupiira ogugenda mu goal tatunulira ani agukubyeyo. Abajja mupiira muki mu goal. Kasa gubanga gugenda mu goal ye namba 5 tatunulira akoze eki oba uwe yagukonyeko amanyi gakozesaga okugukiriyalinga tafaayo ani gwagenda nakosa kasa gubanga gubadde gugenda mu goal ye. Kati omulimu gwange egimu kugyenkola mu kibiina kya National Unity Platform. Number 10. Terms of reference is to defend and protect. Bw'abaawo ensonga yonna eri against kibiina gw'olina okusooka okuvaayo okunaaza enziro. To defend and protect. Yeah? Image y'ekibiina, reputation y'ekibiina okusigala nga eri clean. Wabaawo waliwo goalkeeper yali Diane taliwo. Togereza kuona wafo nawe ennaku zino atabula ennyo. Yali Daira. Daira waffe. Kuleka Daira omuto Daira omukulu. Yes. Right. Tata woli. Yes. Mukama Katonda oli ekyomula kiwumuza emirembe. Abe. Yagamba eyo golo gye bamukuba naga nti abaira yabire mu ataaka. Asule yateeba. Yagenda mu ataaka asule n'amukuba luupu negenda mu goal. Yes. Onfunye bulungi mbaire njabire. Yali agenze mu attack. Ate asule n'amukuba luupu. Kati bw'oba defender ng'ogukiriyalinga tomanya. Anything can happen. Anything can what? Can happen. So in the line of duty, when I'm defending the party, there must be casualties sometimes. Era chovola za kibiina the terms of reference ze bampa zezo. Ate waffe bwe bakuwa omulimu tebaddamu kubulira how to execute it. Bakuwala wabukugu. Bakuwadde omulimu ekibiina kirumbiddwa olina okuvaayo clarifyinga ng'omuntu sasagala okwate ekibiina ogame. So in my line of terms of reference, that is how I execute my duties. That is number 1. Number 2, oyina kantu koyogedde nti in the process, yes, mu kudefendinga, yes, casualties awe kasitowulira wabawo abayinza okulugwamu kasitojja mu kudefendinga bw'okuba omuliro ogw'amaanyi oba weewuwo nga munafunafu ali awo guyinza omukubba omutwe. Ekigambo defending kitegeeza olumbiddwa. Anti kati omuntu ng'olumbiddwa oli tayinza ate kuwa execution method ya kudefendinga. Egenda maaso oba ontegedde bulungi. Ekyokubiri, abantu tuwuliziganye. Nze omu ku bantu abawuliziganya nnyo ne bannamateeka bange ku nsonga ze mba njogeddeko. Era nze nkubiriza abantu okuwaayo obudde okumpuliriza kubanga I'm always vindicated by time. Oluusi biba bya kikugu nnyo, oluusi biba bikusike nnyo, naye nga biba bw'owaayo obudde ojjamu amakulu ebiba byebyo. So sinaba kubiwulira byoyogerako kuba sinabiwa budde, naye bwe nabiwa obudde nja kukomawo nkubuulire. We are in very good. Ekisooka nze siri member wa parliament. Yes. Ensonga za parliament zikulembera Honorable Mathias Mpuuga, very able leader. Zirinamu abantu bangi abatambulizaamu. So as long as we are moving forward, tulaba nga batamoving forward. Tetugenda ba diverted by small issues. Eza wano ne wali
sirowooza nti ekyo tusobola okukiwa obudde ku BBS yaffe nga maze omwezi nga sirabika kyova nze esoose kiri nga nti kansoke ndeetewo ensonga naye ndowooza nkunyonyodde bulungi so tewabaawo omuntu yenna alowooza nti ayinza okutujja ku nsuka teno yepate position kaleke njagaddemu akasinga nti mu process y'okudefending okuba omupiira ng'oguzaayo negumako gwe gukoonako negumukoonako bubiri gusobola okukuba ettama lifainagano bayite stretcher naga yafulume naye ng'ekibiina kisigadde tekiteebeddwa kakati ate golo tebagibaze golo tebagibaze naye n'ekyokubiri mu mupiira eryo kye bayita laala ogimanyi gali noyiwa Bobi yatera okuyiwa abantu kakati bw'oba oli adduka n'omupiira ng'ogenda kuba laala ng'oli bamugjeeko ate toyinza kulinda Bobi anagwe katono bamuwe ready abamu nolala bazigenderamu yakuba lala atina atamanyi tulaba ku telefine yaffe ndi Alex Mufumbiro ndowooza oyo badde nange omuntu sikyo mbadde naawe omuntu mu mbeera bwetyo njaga tugende ku kaseera kobadde ebweru eggwanga obadde ebweru eggwanga ate mu ngeri emu n'omukulembeze wamwe naye n'agenda ebweru eggwanga bintu bingi bibadde byogerwa nti mu nteekateeka zammwe zonna ze mukola bwe mufuluma musiiga eggwanga lino erinnya ebbi musiiga eggwanga lino erinnya ebbi ate mukulisiiga erinnya ebbi ate ne mukomawo eno bannayuganda nga batanze okufuna obuzibu obw'enjawulo okuba ne ku nsonga ya kati ebbula ly'ensimbi eriri wano era bakibateekako nti mmwe bwe mugenda eri n'abatuwa obuyambi mubategeeza lunywe nti temuwa abantu bano ssente baga nti mmwe ekigendwa kyammwe si kulaba nti eggwanga mulisitula naye kulaba nti eggwanga mulisuula ogwo omutima omubi gwe mwolesa buli mufuluma eggwanga gwaki eri bannayuganda oluusi bwe tugenda baga tugenze kucakala kati ate be bamu bakugamba nti ate bwe bagenda eri baba bagenze ku byakusiiga Uganda erinnya bbi okulaba nti buli mufuna omukisa ogwogera ebibi ku Uganda okulaba nti gavumenti egwa kakati ekituufu kyekiriwa biwa bintu birina mubikola kasita banyaga nakugamba wano BBS Refine nti oli eyadduka n'enjovu mu kaveera tajja kugituusa kayulika nenkugamba nti newe kabakadde ya tejaamu ebyo nabyogera dda kyengambye nti time is vindicating us olwaleero ebiriwo biraba okay era emboozi eriwo yonna gye bateekawo it has been our position. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi bwe yali yakamala nga bakamala okuba nga banyaga bye bakola akalulu nga bakagamba nti kawedde statement ye yasooka yagamba nti agenda kwongera amaanyi mu nsonga za ICC okulaba nti nakyemalira ne mutabani we ne banne bateekebwako envumbo abasinga ne babiyita byakubalaata. Leero tuli ku peegi ki? Embeera si nnungi. Okay, ne tugamba nti ebyenfuna abavujjirira gavumenti eno abamubeezaawo kubanga tewali agamba ku ffenna nti eri agenda okutuyambako okugyawo ekizibu. No, ekizibu kyali diagonized nti Uganda's problem is the longevity, existentiality of General Yoweri Kaguta Museveni and his cabal. Point number one, diagonized. Solution, to remove them, depose them, kuba mamula kubukulembeze. A democratic process was enacted through a constitution. What is the constitutional process? Through elections. Kulonda. 2021 elections were won by Kyagulanyi Robert Ssentamu. Definitely. Okay? Echunga tekiri unquestioned. Buli wamu era kati olwaleero kiri rubber stamped by ebigenda maaso. Omuyekero okujjayo tactic za 1980 mu 2022. Shame on you. Niti balangirira mulala balayiza mulala era yafuga zezo zombuuzizza bw'otubadde otandika programu eno manya ekigambo ky'otandise nakyo embeera ki nga bweri mbi nnyo ekimbi tetulina era ne bakuwunzikawo mpozi nga gy'ovudde olina ate nabyogera dda nabigamba dda nti abantu bafuluma ku madala nga bonna babadde mu ofiisi y'emu ne beekuba obwama nga tebaziweza naye ng'ate eri ababodaboda be beesimisa nti baabo bannyuse. Kituufu. Ontegedde. Wakati gwe mukiibe wa boda wali buli bwakulaba agamba wuuyo agenze. Yi munaagenda. Bwe nzirayo waka omwana n'asaba omugaati ne mugamba manyi
tugumikirize piso supermarket badde nzigale nenga nzigule ekola 24 hours ibyo byonna birife kyekitulwanya ffe ne tuva ntubulira abantu amaki amazima so bwe tugenda mu process eyo nabbe njovu adduke nayo mu kaveera ate mudde abantu November 18-19 commando unit eyava e Somalia eze etemudde abantu broad daylight akalulu akatabangawo most blood stained election in the history of Uganda kasingana ka 1980 kubaka 1980 kyerukulu ekyakalimu ku stopping abantu kubeera involved mu kalulu. This one they murdered with their own hands. Naye kino kibatuusa ku level eri ate okwongera okwono n'ebyenfuna by'eggwanga. Anti kubanga n'ebyenfuna biri mu lubatu nepotism. Wano tubadde tu discuss ga president yatuwa wiki bili tu discuss nga tribalism. Netu nze president nenga anti it is nepotism kubanga nepotism is defined as a practice of favoring, giving jobs, working closely with family members, relatives, friends and associates. Abako n'abemikwano ontegedde aboluganda abako n'abemikwano government ya General Yoweri Kaguta Museveni bogitikinga ekola etya? Ani minister of education Janet Kataka Museveni linnya lya Museveni alijja kwani ku mwami we yani Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda. President wa Uganda. Ani oyo si minister wa education munsi ki musanga first lady aina budget yo first lady nga ina ne ministry. Obusobozi ayinza okuba bulina. Wano munsi kuba eriko nombaka parliament. Wano munsi yonna buli muntu bamugamba nti awo tukuwa wano kubanga bya individual wano si bya merit. Era bagamba ntakadaga twaba wakadaga ye speaker sibo bagamba. Amuina second kakati bo mu family emu bayina mbameka babiri. Ani nani? Omukyala n'omwami. Ani presidential advisor ku byamaje? Mutabani wo omukulu. Yani Muhoozi Kainerugaba. Nyumba kye yefunamu. Museveni family. Ani akulira medical stores? Lwaki muyingira mu nsonga z'abantu abalina ensonga ze sente gye ziraga lwaki tuziyimiriza? Bagenda eyalina passport ebiri eya Uganda ne Rwanda bwe yagala Kuleini Bank abasubuza abaganda abali bakolera mu Kuleini Bank over 500 billion nga nazo bazitutte for liquidation mwezi gumu. Ani yafiirwa? Zali sente z'abagenda zali sente za muwa musolo. Omusolo zagenda bantulaki owa senior 6 ali mu civil aviation abonoonye ebyentambula by'ennyonyi ya Uganda nga bagisangawo ne bagidobonkanya. Ali mu Uganda Airlines. Ali mu Uganda Airlines. Si mu civil aviation. Naye mwogero wa civil aviation. Kuba nayo gy'oyagala tugende. Tetugenda kugendayo. Ensonga enkulu eri. Nepotism eyo nti abantu ab'olubatu be badduka n'ebyeggwanga. Nti sente ziri ezibadde zijja. Zibadde na makulu. Ziri under nepotism hands. Atone General yani? Yani Atone General? Kiriwo kiwanuka. Akola nani? Nekagulire. Edwin yani? Manya gogere tutya Kalugire. Bashigona anti yeyo tribalism nepotism. Edwin Kalugire. Anti uliriza. Nkugambye nepotism. Friends, family, friends, associates. Sagala ngende kumanya gali bweru wa family kubanga wenkulaga we tuli ng'eggwanga. Edwin Kalugire Nazara we yakulira Ministry of Education. Owulira bakizibwewe ye Vice Chancellor ani ali ku board Edwin yani? Makerere Edwin yani? Malayo Kalugire gwe towabisoma gwe botula kekwocha. Njaga tutunule mu nsonga eno bwetuti. Ensonga bana Uganda. Sente ezo omaze okunyonyola bana Uganda nti partly ziri mu mikono giri. Ekyokubiri infrastructure. Bwe ziba nga ziri mu mikono gy'abo abantu abatono abo. Neera kale bwe zitambula. Oba oli awo zitukane ku mufumbiro. Nga bwe zatambula ddi. Ate si kya sente. Abana-Uganda babasoloza mu 22 trillion per year. Teziri commissariat ne infrastructure development joina. Oine enguudo.
gwe basindika mu kibuga akola analysis enguudo zikolebwe mu kibuga yali ani si Muhoozi Kayine Rugaba mutabani wani ni akajanga wa MK project mutabani wani wa president buli omwa kimanyi ani yamusindika era bwe yamusindika basalawo enguudo baziwe Special Forces Command evaamu abaana ab'Ekanyarweru tugenda kumulambo tudda nkyali ne kakati enguudo olwaleero enkuba amagezi ge yawa gonna enkuba yakola ki enguudo yakola ki enguudo zavudde 3.7 ezakaawa zakola mirimu export promotion gwe basobola okuwa billion 3.7 onoonya akatale ne kakulema 37 billion nga mulimu ne billion 5 za kuyiga kunywa chai aka bamuyiga gwe wamuyiga enywako naye lwaki era ono ye lwaba ogwo bawani mwana we weka mwana wa wakani manya wegali anti kyenkugambye abako abooluganda nepotism nga tuvudde yawo njaga tukomewo ku nsonga endala Salimu Sale yagagawaza muganda wani wa president Kajubiri Dr. Kajubiri muganda wani ne balina obukugu obwasobose okukola ebintu ebyo nkugambye nepotism kwe kulonda obukugu bwokka kyogamba nti eyo famire yokka tugende ku bajeno naye namma tugenda kunoonyeza tugende ku bajeno tugenda kunoonyeza ku NUP eyo maaso eyo president yani tugeyo tulabe president yani ati tujja genda ku president tujja kunoonyereza tumanye ati wa tubuuze ebirayi by'enjawulo tujje wano tugamba nti Alex ompulya bulungi nti namwe musosola kibuuze bagende maaso n'okubuuza ebibuuzo eby'enjawulo ani ali wano mulabe binaabakalira ku mitima nga tuvudde awo njagala tukomewo ku nsonga y'emputtuze mugenda maaso n'okwolesa bulijjo omukulembeze wamu ategeeza eggwanga nti NUP etambulira ku mateeka NUP etambulira ku biragiro NUP egenda mu maaso n'okuwuliriza okuwabulwa okw'enjawulo omukulembeze agenda okugenda ebweru eggwanga yagenda ekiragiro kya poliisi kifulumye kyalimu mitendera ng'esatu waliwo ebyasooka okufuluma nga byogera ku warning gye bafunye nti mwandibanga mugenda kwolekera obuzibu naddala ku butujja obadde bugenda maaso mu ggwanga era ne embassies ez'enjawulo nazo zaabalabulako mwenga aba NUP poliisi neba advisinga nti bannange entambula ezo muzikomye kyokka mulangiridde mugamba we twakoma we tuddamu musigamu kyagoberera mateeka Bannayuganda gavumenti yavaayo n'eraga nti tesobola kuuma mukulembeze wa NUP kati Bannayuganda baagala mwekuumira balina mandate bo baagala abe nabo nga abalimu bajja kumukuuma nga bwe bamukuuma ezo wiiki ng'atambula nakati baagala mwekuumira bw'anaafuna obuzibu bo basobola okumukuuma Bannayuganda bali willing okumukuuma ne gavumenti egamba nedda poliisi egamba ffe tulina edeclaring state of emergency ntesobola mukuuma edeclaring state of emergency ntesobola mukuuma eggwanga tumanye nti there is a state of emergency ku muntu gwe bayita Kyagulanyi Robert Sentamu omwagalwa w'abangi nti tebasobola mukuuma therefore ali isolated. Are you going to battle police? Let's go slow nga tetunagenda gwe gyotwala ku batolinga reasons zaabwe gwe zebawa baleeta insecurity ya bomu ze beetegedde and this has been their characteristic from the okuva mu 1980 is to create and forsake fear in the populace. Tugende mpola eno bomu ya baluni yatulukira wano ewa Kayanja baluni yenyini n'abali mu chachi ne mu ntegula yayo mukwetegula yayo naye yagaana negamba nedda naffe kugundi chachi ya Mukama tetujja kuzanyirawo firimu yatulikanga ka baluni akasibo akatono bwe kati naliko wano n'omukulu novaawo ebibadde byogerwa byonna nti waliwo obutali butebenkevu General Yoweri Kaguta Museveni yakasinkana public emirundi 8 nati security ya MCM nzija neyo mukulembeze tezenkana ebivulu ebigenda maaso biri mu kifo kimu wasobola okuba protected kubulira ate kyogamba abantu babavaawa si bantu bangi tebakola caravan nga gye mukolanga the challenge waneriwo yenkola eyekiyekera
fomenting fear mbantu buli betutuuka ku nsonga eziruma ne bannayuganda n'ensonga y'okugusa ebyokumamulako gavumenti eno eyewagamiza oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 because the people had their mandate. Ne muvayo ne mugamba ate Kyagulanyi najja n'abagamba president omwagala w'abantu nti ensonga nzitute mu kooti y'abantu. Gwe wano wennyini ng'ombuuza nti kati kooti y'abantu egenda kola etya kati ogiraba bwekola nga tunaba kutuuka ku level eyo ya kooti y'abantu njagala kusooka kudda katonyoyo emabega. Omukulembeze bwe yali eruweero yannyonnyola okulabulwa okuva mu embassies ez'enjawulo nti wayinza okubaawo okusinziira ku information yabwe gye bafuna attempt on his life ku bulamu bwe by the state. Tebanyonyola by the state. Ate kati nze nkugambye wangambye embassy ulirize ebyange tugenda kutuukaawo kati nze kino kyembuuza tizino embassies zino ez'enjawulo bwe ziba zoogedde nti waliwo threat ey'okuba nti muyinza okufuna obuzibu ne tulaba ne bomu ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo ne poliisi neevaayo egamba omufo ky'omusajja ono okufuna obuzibu asigale eka. One, embassies tezirimba kyesinaako bukakafu nti zabagamba state ekyo go kyogera ate gwe kyofuna obukakafu bwa information yaabwe nga neyo ffe twalikuwa ekyo go kyogera. Ekyokubiri bomu ezaalagibwa eba ezagenda maaso n'okuba nti ziragibwa ziraga butereevu nti oba oli awo embassy kyali eyogera kituufu. Kati we twebuuliza gwe lwaki osigala oinsistinga ng'ogamba ekiba kibe wadde nfunye information eri credible okuva mu embassies wadde tuna kyetulabyeko ekigenda maaso ne musigala nga muinsistinga magala kudawutinga bali kye boogera. Kyemubuuka mu bbaluwa omwo mulimu ensonga egamba nti ebikolwa ebyokumamulako gavumenti mu bbaluwa omwo eya poliisi mulimu ebigamba nti ebikolwa ebyokuggyako ki poliisi ng'ewandiikira mmwe ebagamba katonyo njagala tusooke mu Uganda alaba ng'ogyeko ebitundu byetwogeddeko olambule ku bbaluwa eyo in the first place. Ebbaluwa yali kiriya nti ekisooka tebatusuubira nti tuli bana abantu bangi nga be tulina. Naye ffe tuzze ebbanga lyonna nga tubagamba nti emwagalwa w'abangi era bo bennyini baatemagana empawa Nabbanja agamba nti basombebwa ne bamubuuza nti kale bayinza okuba nga basembebwa naye bayitawa baasi kyezibatwala onfunye bulungi awo ne bavaawo ne bamala ne bagamba nti bagenze kulaba muyimbi tebagenze kulaba munabyabufuzi awo bennyini ne bejjawo kati bennyini ne bagamba nti byaliko nti byakulaba nti gavumenti yaffe evaako oba ntegedde bulungi ate nga kituufu era byaliko naye ku luno Mukama ayambye be bakkiriza. Nali wano ne nkugamba nti tukuuma nnyo obuntu bulamu nti numbers ze tuyina tezitufudde babbogwe. Okay? Nti we are trying to do every day what is peaceful in maintaining the status quo of our country, bad as it is in a shape of 40 years. Kubanga bano boonoonyi basangawo Uganda Lero ne bagyonoona, ne basangawo air transport ne bamwonoona, ne basangawo cooperative societies ne bazonoona, ne basangawo cooperative banks ne bazeeguza ne bazonoona, ne basangawo industrialism ne bagitta. They have been spoilers. Kati ebitono abantu be bachivinze ng'abantu, it is in the interest of any magnanimous incoming leader okulaba nti byononeddwa. Kubanga bano bo bali kukyakufiiriza tamwegenda kyonna kyonya fanya fujo kye bali kubbo kwonoona ekiriwo. So magnanimity y'omukulembeze waffe mu his wisdom kubadde kulaba nti we depose a dictator in means that are not as violent as he came with. Kyova olaba tubadde tukugamba nti we are a non-violent organization. Era bo mu kugezaako okulaba nti bakomawo creating fear mu bantu bakomyewo nakutemula kuba nagamba nti luli yalina advantage ya covid. Era nenkugamba nti kati covid bw'aba taliiwo ayinza kuleeta kakodyo ki bubo bukodyo Ebola era yamuleese akokubiri kabomu na insecurity mu bantu especially walowooza nti obayinza okusinzira okumugirako.
kubanga obulimba obwaliwo okusooka nti it is tribal wa side yemu n'agenda embalala is Western Uganda purely Ankole. The capital of Ankole is Mbalala. N'abeera magnanimous n'akuba numbers ezabaleetera ebizibu paka olwaleero, not understanding the problem, because this is an idea. This is a philosophical standing of an idea. He is a representation of a generation. Etasobola kuddamu ku standinga ku deceit, okugamba nti ogenda kutubuulira bya mawanga, okugamba nti ogenda kutubuulira bya ddiini, okugamba nti ogenda kutubuulira bya where we come from, the poverty levels of where we come from, kubanga tumanyi nti this has been a signature mark of the despot. The despot has significantly embedded himself with the signature mark of those trivial dynamism of division of the public and the community. Temwagala kumanya gye muvudde na gye tugenda. Ate kati ekibuzo ekibaddewo nti numbers tuziina kuba kati bakkiriza. How do we stop the numbers? Ekyokubiri kye balina. Ekyokubiri era nga babuuza what can we use the numbers for? Naye okimanyi nti Nabbanja mutuufu in one or the other. Atya. Bwe yategeeza nti abantu abajja tebajja kulaba mukulembeze. Bajja kulaba muyimbi. Era abamu bawulira naga nti katugere tumulabeko. Mwabadde Hoima. Ne mugenda ne mukampeininga. Abantu ne bajja ne bajjula. Mwafunye obululu 13. Mwakuŋŋanya mitwalo na mitwalo gy'abantu Hoima. Mu box nabeera obululu 13. Nga bannammwe bali mu mutwalo gumu mu kanaana. Bali mu mutwalo gumu mu 12. No one independent nasinga wa NUP. Naye ng'ate omukulembeze wammwe abadde gyali yakuŋŋaanya abantu bangi. Kati Nabbanja agamba nti bakuŋŋaanya gurupu z'abantu yes, naye abo bakuŋŋaanya si bawagizi era si balonzi. Kati oluusi oyinza okukkiriza kyayogera bwe tukozesa Hoima. Omanyi abayivu badduka nnyo ku mazima. Gwe akalulu ke Hoima okateeka ku minzaani ky'okubaka amazima n'obwenkanya nga ggwe mulire. Nze nkwadde results kambere plain. Tetulina kusigala ku kyabali. Awo ensi yavaawo. Kyogolaba n'ebikolwa ebimu mu Christian centers kati Papa avayo n'agamba ku kino kye tuwulidde n'ekyo tunoonyereza ensonga eri tusaba tubeere nti tulambuludde bwe tuti. Tetukyali mu nsi eyo ey'obutabuuza bibuuzo. It is a known syndicate. Nze nali mu kalulu ake 2019 Hoima. Nyakato Asnas. Yes. She was never declared. Abali bakulembera okubba akalulu ako yali Kalangwa. Nakulaba ngoyo emotoka yagajja twagobagana naye paka ku State House. Yaddu omubbi w'obululu yadduka nabo paka mu State House Lodge. Bwe batukubira amasasi na John Gregory Mugisha Muntu. 2019. Aniye mpikati. So subira Sentebe bwomunakaddamu wali 2026 abajjabera. Si kyekyo. Ate nawulidde era ne wano ng'ogulawo nga gwe mbozi ya 2026. Tuli kumukukola kulafubana lwaki tumulinza weguddewo program era babadde paradoxical. Ogamba tuli bubi nnyo. Ate bw'omaze tuli bubi nnyo n'obiwanvu ya paka 226. Obwo bibulinda. Anti wacho biwanza paka 226. Obwo bibulinda. 226 bwe tutegana tugenda kutambala ne constitution kyegamba. Constitution ekuwa obuyinza n'obuvunaanyizibwa okugidefendinga okugidefendinga otyange ewambiddwa. Constitution yaffe yawambibwa abantu ab'olubatu. N'akalulu akamandeta aka 2021 gwe naawe okimanyi munda ye yakawangula nti bamubba. Ye njovu gye nkugambye gye badduka nayo mu kadeeya n'ekakutula. Kye balemeddwa okulwanagana nakyo paka olwaleero. Baguze, they have spent lots of money to suffocate the idea of the generational vision bearer. And they cannot. Olwaleero bakugamba nti bagenda kumutemula. Exactly what happened? Hoima. It is the script of the state kyenkugamba. Nga bwe kya happening ku bwino gwenkuwadde kyogamba mu 2019 basindika Kalangwa mu 2023 ne batamusindika. Mu 2019 and 2023 where is Kyagulanyi stronger in terms of numbers? Kakati lwaki olowooza nti bakikola luli ne batakikola kati? Nga bamaze akalulu ka Hoima basazaamu akalulu akali kalina okubeera ebugiri akamasa wa Lukamba
kubanga they could not contain the power of the people. Tewakyaliwo ebyo byonna ebyobulu kyeva nkugambye nti do not push us to 2026 nga tulina kye tusobola okukola olwaleero. Ugandans are ate constitution ekugamba nti you defend the constitution ng'ewambiddwa. Ekyokubiri, power belongs to the people. The constitution is clear. Every power enshrined in the constitution is derived by the power of the people. Njaga kitwala mu baluwa polisi yabawandiikira bwe bategeeza nti olina line gy'otugambye nti baali bagamba ku ebikolwa ebyokumaamulako government era kye tuliko ye business gye tetulina business ndala yonna. So mwe muli mu bikolwa ebijijjako kubanga yatunyaga n'ebikolwa ebijjako government mu mateeka in the constitutionally it is constitutional. Okwekalakasa tekuli constitutional, tekuli democratic. Civil disobedience teri democratic. Eri democratic. Gotosobola kera kumacha wano nogamba nti nkyasijja kola. Kati intention ni kaste yisukka nebanga yakumamulako government. Olwo kiba kifuuse irigo. Abantu bwe beeyiwa ku luguudo abantu emiliyoni emu ne bagamba nti eveeko tetulinda n'ekigendererwa ekya tetulinda akalulu eyo treason anti gumomubire pale. The Constitution Article 3 empowers every Ugandan to rise up to the occasion and defend its existentiality. Where there is corruption, where there is nepotism, where there is tribalism practiced by the state, and where an election has been cheated. Tukugambe from 2021, our mission from day one was to liberate our country. And that is the purpose. It is the business we are on. We are not even contradictory to the statement. It is our business. Era tuwulira bulungi nnyo nga babadde babeerawo buli lunaku nga bagamba nti anti tuli nabo twabagula bali mu kino kati nga tebatuyimiriza nga batugamba nti bye muliko byebyo byennyini mwagala tujjawo. Yes, we want to remove you because you cheated an election, you stole an election, you have misruled our nation, you are practicing nepotism, favoritism, and all other bad deeds of the government. Nga munnamateeka omusango gw'okwetaba mu bikolwa ebyokumaamulako gavumenti tulabye abayeekera aba ADF ng'okutte emundu ffe tuwuliddeko nga tugamba eby'emundu gw'owuliddeko wano nga nze njogedde olulimi lw'emundu oba olowooza sirwawula olowooza sirwawula sirumanyi okujjako gavumenti ng'okozesa mundu civil disobedience kyekikola kyokka ekikozesebwa ate naye eri relative nawo tusobola odiscussingawo another day. Nsaba nkyazeeyo ku ekyo okudiscussinga butya gavumenti bwegibwako mu nkola y'omudumu gw'emundu nga temenye mateeka eri ebegijjako kubanga babaddewo presidents towulira ze bayita ku is an English word baba bagiseeko kyekyo. What is a coup? Emusajja avaayo naga kakati obwevugevuge ono yajja nagolirawo kutta abantu n'oluvannyuma waliwo legitimacy yanjawulo. Ono yatta abantu golirawo. There was war, killing of citizens. True. Era mu lutalo actually n'abalwagala I don't expect him bintu kulya amagina birala. War is war. Ku masasi kufa. Ekyo nakyo mulekero kigamba nti n'abalwagala ate werubanga lulwe lwerese. What do you do when you have been squeezed to the latter? Ulina kwerwanako. NUP jaga statement tujogere bulungi. Tugenda kubeera ne activities ze tutumye phase 2. Butabe edinda tubakobeki. Ntiti twasoboire. Polisi twakoma mayugo. Polisi yabagemye. Abegulu tubakobeki. Polisi yabagambye teri kugenda. So tubaga ebyokusaaga. Baso okitegeera. Ebyokusaaga. Kutya. Polisi ekitegeera. Bakitegeera nti okwo kutya. Era so okubawandiikira owekikofiira atidde owakakofiira okwo kutya kulwa obulungi bw'eggwanga mugamba abantu bayo obulungi bw'eggwanga agenda kubalambula is coming to your homes, he is coming to your villages. Program eretya agenda kufuluma ate abalala bagamba tunekyentebe tutunulemu ekyokumunno nayo olw'ebirungi byayimiridde nabyo ebbanga lyonna
and you can't stop the people. Era nakyo tuli mu kukitunulamu oba kisoboka. We are now working around the clock to see whether nature bannayuganda kye basaba kitu. Police eyinza okubagamba nti express wansi bagenda kukozesaayo. Tewaliwo police. Police lwaki esooka kuffe. This is a democratic process. Mwagala kumunona ntebe paka wa? Ebirungi byakoze omulungi asiimibwa. Paka waffe tumanyi. Ate twogere gye tumalira. Naye twamugamba nti opya enjovu. Banese azibogedde kati ebyokwogera byabagwako nagaana bamwe mukola ensobi. Tutya. Muleta abantu befudde nti analyst nti Romoshana nti ani kati ahaba nyonyola ki. What are they telling the public? Kati baba bamanyi ebigenda maaso, let them tell the public why tusooka. Opinion. They don't have an opinion. You cannot have an opinion when you are illiterate, ignorant about what you are opinionating about. You give muba wa platform. Opinion kebere based on ignorance. Ate utia when you are on a public platform. Ajiwe ngoli public platform. Ngoli public platform toleta ignorance. Esigala iri opinion ye. Nakugamba nti balekerawo okunyumya kukyagulanye ne Uganda gyeragadde can no longer find it anywhere. They will always bajja kutagala batagalelwa kuba nti abantu baba analysis kulira be baba boogedde. They submitted in the first phase all government apparatus. All the government apparatus, security, spy network, army, police, presidency, government. What were they saying? Mubareke. They ended up with bringing bombs in Kampala. Bamaliriza balese bomu mu kibuga ezitulikanga balloon. Era mwamulowooza nti government ekyaliwo. Ngereso obukodi obwa 1986 ebukomezaawo kati ate yebadde script ebbanga lyonna. We are past that generation. Bwe mulemerako bwe bamaliriza kati leero abalese lwaki abalese because bamaze ebbanga lyonna nga nakyemalira yabateeka mu glass emu ey'okujja okusiiga ekifaananyi kye ekya magnanimity ate nga si kituufu. Every human being is a human being. Wano tutegeeza bana Uganda era oba kutegeeza nti bo bali willing okukuma omuntu waabwe. Era bagenda kumukuma. Bwe kibanga government ebawadde okubeera buli wanaabeeranga. Naye singa kuba ndabyeko ebifaananyi bya mirundi mingi nalabako embalala wano musajja yali mu moroka ennene ng'alina emmundu awo nendabako n'omuvubuka era bitundu by'eruweero yagiina ng'ento nga temumumanyi nammwe naye ng'abalimu. Singa wabaawo obuzibu custodian w'emmundu mu Uganda General Yoweri Kaguta Museveni. Tuganye. Singa wabaawo obuzibu bwonna ffe tujja kumanya nti custodian yakikoze. Naye nga baabalabula nti bali temugenda. Mwaluwa ani yatulabula? Ani yatulabula mwaluwe bali bamusse nga bakuba Yasin Kawuma? Ani yatulabula bwe bali batalita na Bukenya? Ani yatulabula nga bali bakuba gundi Kasiri Ashirafu munamawulire agenda olwaleero yagenze musajjale ekiro ky'olwaleero? Ani yatulabula nga batemula Franka Senteza? Ani yalabula nga bakuba Sweet Pepsi emiga aba security? Ani yatulabula? Ani yatulabula tumanyawo nti kati babadde batuwabula? Ani yatuwabula nga bakwata tiimu okuva e Kalangala yonna nga bagituusako bebagituusaako campaign team? Kuche Kalangala batugamba nti waliwo era intelligence yereraga nti waliawo. Government yatulabula? Yakola ekisoboka. Okulabula ani yakwata abantu? Yali government. Kati yabaira budani. Osanga mwabo kwa wawuliriza story yaba Carlton Scovia nakamya yaba na mawulire be bayitamu. Ani yabalabula? Kuba polisi katonyo kankuze wano. Ensonga eziriwo ezokuvola ubuntu zensonga zetuvuddeyo okulwanirira gwe kankubulira. Singa wabaawo obuzibu butya mu campaign trail ya mwenga muzzemu ne mutambula mu bantu abo. Campaign trail nga mutambula mugenze. Kusisimula bana Uganda okumanya nti bali n'obuvunanyizibwa. Mu nteekateeka yammwe okusisimula bana Uganda. Bulungi nnyo okusituka. Singa wabaawo obuzibu mugenda kuwogera ki? In the line of duty. Kyabaddewo yafudde yabadde ku mulimu. Atya how? Nkugambye amuse tumumanyi. Yatugamba nti alina unmanned vehicles mu bbanga as deploying ezimukuumi naye agenda kutambula. Bintu byamuwa musolo. Lwaki bakuba Kyagulanyi si muhoozi?
lwaki teyavuddeyo kyonna ranka size zimu Zitya. ez'obukuumi oli munamagye alina amagye agamukuuma ffenna ffe bannayuganda katumukuume temwetaaga security ya government twagambye ko kamera zijja kukola mukozese kamera zammwe mukozese internet wadde njaba mukozese emikutu gyammwe gyonna wadde bagijjako bannayuganda njagala mumanye nti omwagala w'abangi president Kyagulanyi Robert Sentamu naffe ffenna awatali kutya awatali kubatiiririra obudde bwe buno buli omu okuyimirira ku kituufu obudde bwe buno okugamba nti ekimala tuyimirire n'ensonga y'okusisimula bannayuganda bonna to building a momentum to building a capacity esobola okulaba nti twenunula ffe ng'abantu tewaliwo agenda kukitukolera ate akaseera ke kano tuve ku bannabyabufuzi abatandise okupulikinga emboozi ya 2026 tujja kutuukayo tudisikasinga ebya 2026 ng'obudde bukoze eki naye kati ebiriwo nga bwe yaguddewo nti embeera mbi ffenna embeera gye tulimu teyeeyagaliza bana abasajja baatubba era nga ffeffeka balina okusimuka wawulidde bajeti ya Buganda mubanja gavumenti biliyoni 3 mu myaka 4 yakabawaako biliyoni 9 muyinza okwesiga omuntu bw'atyo in 40 years zabadde wano Buganda mubanja 300 biliyoni yakabawaako biliyoni 9 yababagaliza naye nga mu kodomi lwabwogo mu bajeti ya Uganda yamuwadde $10 ze biliyoni 3.7 obusosoze buli ludda waawo wabale kuba nti badde kutere fine yaffe olunaku olwaleero mbadde ne Alex Mufumbira atogera ku nsonga ez'enjawulo ndowooza ebigambo bya Alex Waiso Mufumbiro mubiwulidde bulungi era bibatuuse mukitegedde ensonga eriwo mukulembeze Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gavumenti ya Museveni eri ku bunkenke kuba no yakitegedde bakumaze ne bakkiriza nti ddala omwana ayagala kubajja mu ntebe ddala omwana avumiridde okubajja mu entebe mwami Museveni mwadde atudde ebbanga eddene era nga bulijjo babuusabuusa nga bagamba oyo Kyagulanyi talina buwagizi oyo Kyagulanyi tebamuwagira oyo Kyagulanyi bano mu Buganda wokka alinawo abawagizi nga 3 naye Uganda yonna temumanyi kati olwekyo kye yakoze mu kutambula okwa wide tour phase 1 ekyalabiddwako mwami Museveni yamaze okukakasa nakkiriza nti ate Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine mulalamu ebyo ebirala si ebiri ebyaluli bye balowoozanga oba bye balabanga kati enkola ye n'ennwana ye nzibu nnyo kuba badde bangi ababaddewo abadde bavuganya mwami Museveni tetubadde tetumanyi authenticity yaabwe oba obaddala bwabwe twete tubumanyi naye Kyagulanyi byatuuseeko mu bbanga ettono baali tebatuukangayo era obuvumu Kyagulanyi bwayolesezza waliwo tebabukuyolesangako kuba ebitongole bingi Sentamu Robert Bobi Wine president byatuusemu mu nsi yonna ebyongedde okuva mwami Museveni nebimusalako ensimbi twaba iPod ensimbi yazisalako n'ebivaamu World Bank ensimbi yasazeeko n'ebivaamu awawo n'ebitongole awo ebize bisalako nga bizivaamu nga tebagate wali kuddamu kukola mwami Museveni ensimbi lwa bigambo Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine byagenda ayogera lwa film Bobi Wine the People's President eri mu kutambula ku mitimbagano gyonna live streaming nga balaga ebikolebwa mu ggwanga lya Uganda lwa kuba nti buli lunaku Kyagulanyi avaayo n'agenda n'abalangira abazungu nti abange mwe mutusibyeko ekitta bantu mwe musaponsalinga abannayuganda abattibwa buli olukedde kale nno mubikomye akati olw'okubaaga amaanyi Kyagulanyi gataddemu ag'enjawulo agadde gatalabwangako mwami Museveni akakasizza nti ddala entebe egenda essaawa yonna entebe emuva mu ngalo essaawa yonna yanditumira kubanga ennwana ya Kyagulanyi esusse bwe yandikomye obukodyo bungi omwami Museveni alowooza nti alina obukodyo bw'ekiyeekera era ajja kukozesa obukodyo bw'ekiyeekera okuweekendinga Kyagulanyi ne bannayuganda baagala enkyukakyuka ne bajja akakodyo k'ekiyeekera nga kamutuulamu abajja ebya bbomu ne bimutuulamu najja ebya tribalism ne bimutuulamu kati asobeddwa eka ne mu kibira n'ajjayo ebya Ebola ne bimutuulamu mwami Museveni buli akakodyo kagezaako okujjayo katuulamu ebya violence ne bimutuulamu buli kimu kituulamu mutuule kubanga Kyagulanyi mugezimu okusingawo bwe baali balowooza era ebintu abirabira wala n'abizannya nga bo tebannaba kutegeera nzannya ye abagenda okutuukayo ate baagale okubimukubisa oledde ye mwennyini Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yabategadda akatego nga bakagwamu nga ate yayitawo nga basigala balozooledde
alina okubigenda mu maaso. Twategedde nti mwami Museveni balina ebisangosango bali mu kupangirira bali mu kuteekateeka okulaba nga babituuzaamu Kyagulanyi bamugambe mbuno emisango gye yagizza n'ekyo bakuma mu ggwanga akwatibwe awambibwe naye byonna Kyagulanyi abiraba era byonna mwami Museveni agenda kusemba nabyo kubanga agenda kulemererwa okubaako watandikira okubituukiriza kuba Bannayuganda bagambye wamukwatirako bw'ati ejja kuba esiridde. Byebyo nno ebyaleero. Twebaza nnyo Alex Mufumbiro olw'ebigambo ebirungi by'otuwadde tukulisaayo emitala amayanja gy'obadde amaze akabanga ku nsonga z'okuzimba ekibiina kyaffe ekya National Platform n'okutereeza eggwanga lyaffe Uganda. Mwenna abandaba Omukama Katonda nsaba bampangalize era bankuumire bwe nkomawo mbasange tuddemu tulabe ebiki ebiva mu nsi yaffe tuddemu twogere emboozi twogere ebigambo ku lwa Uganda yaffe ogizimba ebeera ensi eyeesiimisa. Mbaagala nnyo Omukama Katonda abankuumire mweraba.